Mutribuna jusinzidde okubeera nga tugubire once again Fahad Pro UG okubeera nga tekutusako updates ezenjawulo ezitambula mu ggwanga leti Uganda ne bulugwe ajetesoode kubeera nga otuuka ku video ekola pe munjimanyi bulungi nnyo sisobola kubeera nga okubajjukiza onterako ekigo liking sharing dako abalaka box ako nawe wansawo tekigenda kubeera nga okkirirawo anobeera nga munange osula endowooza okusinzira ensonga nga bw'obeera ogenda okubeera nga oziwulira ensonga zetuliko ensonga za mwana wa bulenzi eyattibwa Sezaala we omwana manyikidwa nga Martin Bukenya era ngono okusinzira ku story omwana ono bamusanga mu nyumba nga bali mu kubeera nga munange bali mu kwasaganya ensonga ne girlfriend we obula ye Sezaala olwamugwako dagamba nti nedda tikigenda kubeera nga ekintu kino kisoboka mu maka gange so kubeera nga munange akola ekikolwa ekyo era olwamala kubeera nga akola ekikolwa ekyo nabeera nga munange adduka asako n'omwana we era nga wetogera saawa eno tebamanyikidwa wa we bali watuufu era nga waliwo jjajja avuddeyo musawo wa Kinansi bamuyita jjajja Jumba avuddeyo nabeera nga munange ategeeza nti omwana ono ow'obulenzi Martin Bukenya agenda kubeera nga azuukusa omuzimu gwe gusobola okubeera nga gubaako kyegukolawo ngenda kubeera nga bibatirawo mu butambi musobola okubeera nga ensonga ezo amwongera okubeera nga nammwe muzewulirako sako n'obutambi obula bungi nnyo oweneddemu okubeera nga naawe osulawo endowooza yo wansi ogolooza ki taata ono okubeera nga munange yakuba mukoddomi we oba yalibadde mutabani we okubeera nga amukuba nabeera nga amujja mu bulamu bw'ensi eno kyeyakola kyali kituufu beera nga osula endowooza yo wansi awo tulina shakasha musomo wa dduwa ina bazisimu ziyitawo wansi ku bisitikazi omunoonyako ajja kubeera nga takulombera edduwa ebikyaganye bijja kubeera nga bisumuluka mpola mpola mufune ku namba zisimu ziri okubeera nga ziyitawo wansi awo ate omugamba nti nvudde wa Fahad Pro UG ensonga zo ajja kubeera nga azikwatako bulungi nnyo ate ku bbeeyi rayisi ojja kubeera nga munange oddayo kubeera nga webaza subscribinga akade ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga kakwalatinga buli wenaba ndese video kama ensonga zino ate oluvannyuma zijje n'amawulire amalala mangi nnyo tambaawo kati basabo ne banyabo njagala okusaasira wano ffenna tugenda kusooka tusiriikiriremu tusaasire era kino kikulu nnyo mbadde mbalindako naye njagala mukitegeere bana ekitalo nnyo kitalo ddala abazadde nze ni musajja muzadde ate nina abaana 10 bawala 11 bawala nina abaana 6 balenzi kakati ate abakulu be bawala wadde nga first born wange mwana mulenzi naye abakulu kubaddirira abalenzi abaddako bonna baana bawala basabo ne banyabo omuzadde yasinzidde matugga nga tabeerawo maama omuwala kadaama maama omuwala taliiwo taata tabeera waka najja nasanga omwana omuwala nga munne basoma ku ssomero amuleetedde akamuli ka valentine oba yabadde amufudde kimuli mwana wa siniya 4 omuzadde yakasa omwana ebikonde emiggo amayinja mpaka ng'amusse omulenzi myaka 18 siniya 4 abazadde abaana tubaweerera naye nga nabo balina okwebeereramu wadde naffe tubabeereramu naye balina okwebeereramu laba bw'ofunye ekibi ky'okutta omwana laba w'ofunye ekibi ky'okutta omuntu laba w'ofunye ekibi eky'okudduka mu ggwanga lyo kati gw'oyogerwako ku mawulire abazadde obusungu bwetaaga okupima obusungu bwetaaga okupima bassebo ne banyabo kati bagenda kusiba emyaka gyo gyonna nti wassa omuntu omwana muwala omutaddeko ekikolimo ekyokuba nti omutiddeko boyfriend we ekyo kyokka kiri awo n'abaana baffe ku masomero gye basomera kubanga essomero ly'abaana abawala bokka sisobola kuteekamu muwala wange tabbu sisobola kumuteekamu essomero ly'abaana abalenzi bokka sisobola kuteekamu mutabani wange kubanga omuntu ateekwa okukula n'omwana omulenzi n'omuwala okutibwa kw'omwana mulenzi Bukenya Martin okutibwa kw'omwana mulenzi oyo kwankubye wala kwakukubye enjukwe kwankubye wala abadde kigambibwa abadde wa myaka 18 yabadde agenze mu maka ga girlfriend we gye bamuzaala akamuli atwalidde laavu wa akamuli atutte akamuli kati taata we na taata w'omuwala n'amusanga eyo story running throughout n'amukuba okutuusa lwe yamugye mu bulamu bw'ensi eno
Tate w'omuwala yakubye omulenzi aleese akamuli. Kati toyinza gamba nti awo yamusse mu butanwa. Toyinza kumala dakiika 3 ng'okuba muntu n'ogamba butanwa. Bagiyita oba eyinza kuba na premeditated murder. Wangi wakirowoozezaako nti kamukube mujje mu kamukube mutte. Kati nze nalowooza obusungu obw'ekika bwe kityo. Omusajja oba baali bamukwanyeeko mukyala we nga bulina kwe buva. If not that, omusajja yabadde ayagala muwala we. Ate nkikubiyeewo ekintu ky'okutta omuntu just nga naye kennyini omusajja bye yayitamu ebyo. Obusungu obw'ekika bwe butyo. Abantu abamu balumiriddwa fees nti abavubuka tebasaasira fees ze tutoola. Akwonoonera omwana. Kwegamba waliwo kye bagamba nti okozesa obusungu, reasonable force. Buno buba bususse obw'omulamuzi. Bususse. Ate gwe yandikubye ennyo ye muwala we. Lwaki oleeta abasajja mu nju yange? Muwala we ye mujoozi. Eyayise omulenzi ewaka. Kakati nze ekinzijira mu bwongo nti omusajja ono obusungu bwamukutte ng'alaba musajja munne. Omusajja yabadde ayagala muwala we. Wangi? Kati yamukubidde ku mukazi we. Takuba ku muwala we, amukubira mukazi we. Obusungu bwasusse. Yamukubidde ku mukyala we. Kiringa agamba nti tojja kunjiikiriza kujja wano n'okwana mukazi wange. Nze nkitemye. Otemye ebigambo ne binoga. Kitemeza mbazi. Bambadde sinnakirowoozaako. Ateekwa okuba yabadde ayagala muwala we. Obwo obusungu buzibu nnyo. Abakubanga simu tamwagala, obusungu bwandibadde bwakizadde. Bwakizadde. Buno bwakubye mulumbaganyi. Agamba ti kati gwe ntwala mu bazadde bo. Kati obusungu bwabadde bukambwe. Kubanga n'oli gosali n'abamuzaala. Bo bagenda kulowooza batya, bagenda kiraba batya. Ate nawulidde mu kitaawo omugenzi naye yakafa ennaku ezo. Ambi. Kati nyina omanyi nyina kyaliko ekyo. Eky'emirundi ebiri. The husband is gone and now the son. Kitabani kye kikuze. Kati nze nkitemye. Ono yamukubidde mukazi we. Musajja abadde ayagala muwala we. Kati omanya ebintu eby'ekika bwe kityo. Bikoze eki mwebiri mu ggwanga. Bibaddewo emirundi egiwera buli wamu. Ewafu eyo Esseguku waliyo keesi. Naye ate keesi zino kwegamba oba nagikunyumizaako. Etya omusajja this is a real case no ewafu eyo Esseguku. Omusajja yali oba akola ki? Oba yali akola masanyalaze oba something of that nature. Kati ng'ayagala omukyala wa makomu gakanikira amasanyalaze. Omusajja ng'akola ki? Safari. Okiwulira? Nkiwulira. Kati omusajja oli alabika yatega akakodyo. N'agamba basajja banne nti leero tugenda kukwata emmoma eno. N'agamba omukazi nti nina genda ze safari. Wangi? Omukazi akwata essimu ate zino ez'ejjenjeero. Akuba essimu. Akubyewa? Akubira boy. You know? A boy was personally known to me. Omusiguze. Kati amukubira ne bwe tugenda kati amakanga kulaga. Tugende ndabi. Kakati akubira omusiguze yali ku dining table. Ne famire ye. Eka. Ebuwe. Esimu nevuga. Omukyala n'obwana bubiri. It was a young family. Wangi? Esimu evuze. Evuze. Jangu taliyo yagenze. Nono naleka family ye n'agenda. Abakuba ekirimbo. Abeeka. Nti waliwo emmotoka wekwamidde kangende mbikoleko. Emergency. Avaawo ku mmeeza kwe babadde baliira sapa. Kiro. Agenda meters nga 1,300. Meters 1,300. Okuva mu maka gaabwe tewali wala nnyo. Kumbi ba neighbor.
bali mu zoni emu atambuzawo bigere ne bwotambula ne bweba wirubalo bakuvuga n'otuuka mangu kati mpulira olwali okwesogga bwate bakapa mu nyumba y'oli oli najja nyinimu alese mu mmotoka aleseemu banne be yabagulizaako bagenda nabo sijja kwogera kubanga omu yalinga oba mukadde wa naakani wa kanisa naye siza abalokole kati ng'amulese mu mmotoka nabo bamanyi kyagenzeeko kubanga baali bamanyi kyagenzeeko baba bakimanyi kati ono omusajja akomawo akonkona nanyinimu okiwulira mpulira bw'akonkona omukazi n'ayagala aggulewo oluggi emmanju oli ayite wali ayite emmanju kati nga omusajja naye yakigudde mudda ne bamuteega kirabika teyali musajja omu oli yafunayo banne n'abasuuliza ne beetooloola ennyumba ono agenda okufuluma emmanju nabagwa mu ggabo ne bamutandikako omukola ki omukuba bamutandikirawo kati bwe bamutandikako omukuba n'adduka abaisimattuddeko agenda ku mmotoka ye amanyi mulimu abantu abasobola okujja okutaasa ono abagamba mujje mukole ki mumutaase munnammwe bamuli bubi wangi omukyala yagamba omukyala abakuliza kati ne balindowooza balaba ogubinja gw'abantu nga gunene ne bagamba wano wafiira muloge badduka misinde tebagenda kutaasa mpaka ku poliisi eruwawa okiwulidde bagenda okudda n'abapoliisi nga nannyini nju atudde mu ntebe bwati okiwulidde mpulira abalinze bajje kale bamutambaale bamukwate ogenda okutunula emanju ku kashedi ng'omusajja ye yaweddemu dda omukka omusiguze bakutte ne mu masekkati Central Division bakutte basazeeyo z'ebidodolo bamutadde mu kamwa abo baali bakambwe nnyo alinga afuuwa sigala. It was a terrible scene. It was a terrible scene. Kati police ejja oli agamba nti nze nasanze mutemu munju era nalwanye na mutemu ne mutema na omusajja ate bamusibayo n'emyezi egiwera 3 sibuya kiyitawo nikiki yakoze cyane musibizza ati kati kire ekikola kyafutwa that was the story around there naye nga ye yawoza nti kiki yanyigiridde wanji gera batwala muntu nga ne byeboogera bigambika omukazi asigadde eka yamugambye ngenda kukola ki bamutidde ku muliraano oweka bamugamba bawo bamutidde wali ng'akola ki ako kanyamberege yava ku mmere wakanga balya ku mulembe guno abaana bammwe balina bye batatya. Abaana bammwe mubakuzizza bubi kyova olaba kati bajooga kyere naye ng'akabasa kaavaawa we waayita Walumbe kapolingi y'ekyere mu ssomero so nga ate Nazzikuno kapolingi yabeerangamu mu ssomero era yakkirizibwanga singa wabanga ogikwese. Era abaana ab'obuwala abaafunanga embuto mu mirembe egyo abasinga baazifunanga mu bayizi bannaabwe naye mu mbeera y'enkiso. Kibanga okubeera n'omukyala omulungi ng'okimanyi nti waliwo omusajja amulookeera naye ng'oluusi akuwadde ekitiibwa mu mbeera y'enkukutu. Naye omusajja aguba omutima n'ajja mu maka ga musajja munno olw'okuba ayinamu omuwala omulungi eryo libeera jjoogo. Abasomesa baakimanyanga nti abaana ku masomero beeganza
era bangi abaafunanga embuto baazifunanga mu bayizi bannaabwe abalenzi. Naye olw'okuba baabawanga ekitiibwa mu mbeera y'okkukuta, kyayolekanga ensa ya generation. Olunaku olwaleero mu masomero coupling zizze ku display, mutegeseewo n'emikolo egy'olukale promo code zisimanya promo party. Abaana ne bajja nga bakutte baana bannaabwe mu ngalo kyere, nga batambula ne bayizi bannaabwe bakapolinze kyere. Kakati ne basibuka eyo mu masomero n'emize gyabwe ne bagireeta n'ewaka, kubanga essaawa eno essomero lirina obwannannyini ku mwana n'okusinga abazadde. Mu guno omulembe ogw'abakyala okwekolera abatakyakuza baana abasomesa, mwafuuka bazadde b'abayizi naye mmwe temukimanyi, mulowooza mulina basomesa what is English is a cow. Naye omusomesa gwe muzadde w'omwana, kubanga gwamala naye obudde obungi ennyo n'okusinga muzadde we. Abaana abaalikozenga coupling ey'enkiso nti weewaawo kye bakola kikyamu, naye waakiri balekewo ku gaapu ewa bazadde baabwe ku ssomero ekitiibwa. Bazadde baabwe be basomesa, naye abaali badde bazadde baabwe ku ssomero ate be babasika okubalaga nti kaakati okwenywegera gufuuke muze mulungi, obutabaako bye mutya gufuuke muze mulungi, n'okweganziza ku myaka emito gufuuke muze mulungi. Era tubategekedde n'omukolo nga si kive okujja ne muyizi munno nga mwekutte ne ku mulundi ogumu mukkirizibwa okwenywegera mu luwummula. Olw'okuba abazadde b'oku ssomero baba bakkiriza, abaana abo bajja kulowooza nti kiri nnomo kuba kyanomolizingibwa ku ssomero ne mu maka okukkiriza. Era ojja kwesanga mu luwummula omwana nga Martin agenze mu maka ga waabe w'omuwala kakkana ng'afiiriddeyo, kubanga kyanomolizingibwa kuviira ddala ku ssomero. Abaana bakuze balina bye batatya. Ku mulembe guno kwe mwanomolizingira omukwano kyere, kyokka ate gwe gusinga okubaamu ebisiike. Ku mulembe gw'edda gye twakukutiranga obukukutizi, weewunye tewaaliyo nnyo mize egyo. Kitegeeza temuyina kipya kye mukola kye tutaakolera mu mirembe gyaffe, oba bamaama baffe kye bataakolera mu mirembe gyabwe, naye baalekangawo a little gap of respect eri abakulu abaabeeranga babatwala. Ng'omusajja ayagala muka omusajja, bw'olekawo a little gap of respect eri musajja munno n'okukutanga bukukusina mukyala we, so si kugenda mu maka ge nti ky'okoze kiba kive oba osanga, naye ate kiba kive nnyo bw'okinomolizinga ky'osaana okukikolera mu luki mu lujjudde. Abazadde abaana bammwe balinako bye batatya okuviira ddala ku nkuzibwa, era banomolizinze nnyo western culture okugireeta mu buwangwa bwaffe nti kati kiryokke omwana ow'obulenzi okugenda mu maka g'awaabwe w'omuwala n'ayingira ne mu buliri oluusi na bwa ssezaala we, kubanga n'omuwala tayagala swala. Omuwala wa myaka 14 ku guno omulembe okyasanga abafuka ku buliri, ne weesanga tagenda mumutwala mu nnyengere ng'agenda mumukwata bukkolokolo amutwale mu buliri obwa kitaawe n'ennyina, kubanga naye ayagala okwolesa amaki amayinja. Naye singa abaana bammwe baakula balina bye batya, oba osanga wano tewaalituuseewo era tetwalirabye Martin. Abaana bammwe bakuze balina bye batatya. Waliwo enzigi ze mutaabakubira kuggula, waliwo emiryango gye mutaabakubira kuggula, so singa omwana yakugirwa nti kino totuukawo baako byotya, akagugu ako k'oba omuwadde ak'okubaako byatya, mubeeramu n'okutya okuyingira ewatali waabwe, naddala mu nsonga ezirimu obukaba. Omwana atatidde kuyingira mu maka ga waabwe w'omuwala ekyere olw'okuba babiraba mu firimu ne ku ssomero biri nnomo, alitya atya?
okuyingira amaka ga musajja munne alityatya. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaze enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.